Pazo mubanja ssente twakolanga ba usher ku Nkudi festival. Lil Pazo njagala ssente zange nakkolera waneno mu Nkudi festival twateesa bulungi n'okkiriza n'ogamba bulungi ogenda nenkutemera ssente z'ogenda okunsasula n'okkiriza bulungi. Twalagaana ng'era bulijjo nti w'okola osasula. Nze naye twali twateesa ngenda leeta aba usher 10 ku kivulu kye ampe akakadde kamu kyetwali twalagaana naye teyansasula. Yakusasula. Temulina buwandiike bwonna bwe mwawandiika. Ekyamazima kampani nga bwe yali etandika nawe omanyi abaana abawala kweyiya. Kati nze bwe nawulira nti Lil Pazo alina ekivulu ne ngenda nga omuntu era w'asaba omulimu. Nina mukwano gwange gwe nayitiramu n'amukonekitingako ne ntandika okwogera naye. By the way yali mulungi gye ndi. Yampa obudde bwe ne musaba ne munnyonnyola ekintu kyange n'ambuuza oyagala ssente mmeka ne mugamba ssente ze neetaaga. Nakkiriza n'angamba ojja kujja tukole ne tubeera nga tuwogera kale. N'angamba ojja kujja tukole ne mubuuza ndeeta abaana bameka cause ensasula esinzira ku baana b'oleese. Ne mubuuza ndeeta abaana bameka n'angamba ndeeta abaana 10. Nengenda n'abaana 10 ne tukola twavaayo kiro nnyo. Abaana batuuse okummanja ssente zaabwe nga sizirina. Abaana bantadde ku pressure, abamu bakwano bange, abalala baganda bange tumaze ebbanga nga tukola nabo. Naye balowooza nti nze nabba ssente. Saagenda ku poliisi lwa nsonga saayagala bintu bigende wala. Nze kyankozeseza vidiyo kintu kimu nkugambye abawala nga bantadde ku pressure ey'amaanyi nga balowooza ssente nazirya ate nga balaba ndi tiktoka ne bagamba naye kati goromina ky'ogamba tosobola kyogerako okirese bulesi nga bantadde ku pressure balowooza ndi muyaaye. That's the only reason I made that video. Yes. Ogera n'osanga Lil Pazo oyinza omugamba bigambo ki? Kati ng'omusanze mu kkubo. Lil Pazo simulinaako buzibu. Sirala bigambo bye nsaba mugamba. Nze just nze ne wanfunirayo ze mpa balimu. Me I don't care. Nkitegeera. Anyway nayogedde nabo ne bakiraba nti saalya ssente eyali point.